zone 8 zone 8 eno ssentebe waayo ge makaago golengera emabega wange naye yafunamu obugonvugonvu takyasobola bulungi kati ate nenfuna omu ku bakakiiko. Zone eno erina ebyayo byangeri abakulembeze abamu basenguka ne bagenda kakati bwe tuba tutunuulidde nnyo chairman omugonvu yaliwo tusinkanye mukyala Mbabazi omu ku bakakiiko kati byonna biri mu mukyala Mbabazi ye wa defense ye chairman ye secretary ye w'abakyala byonna. Eno ye zone eterina na office nti office y'ekyalo yino twagenda mutungo zone 4 twalabawo office yaabwe osanga kyekirina awalala nti buli omu alina office naye bano bo tebalina. Ate era ekisinza okunyumira omukyalo ono gwe tugenda okunyumya naye ennyumba gyasulako era yawano eri wa chairman naye ate batandise omugobaganya bagamba ennyumba bagenda girinovating oba kugiddaabiriza talina waagenda naye bw'oba onoonya ensonga tugenda zitunuulira nze nabyenzudde soko gye mukyala Mbabazi tubeere nga tunyumyamu naawe n'ekitabo ky'abagenyi akirina kikino kiriko zone yaffe mutungo ino kyabibanja Holders Association Register zone 8 soko babuuzeeko bakulaba babuuzeeko mwena batuze ba zone 8 mwasuze mutya bitambula bitya tebitambula bulungi kubanga engeri y'embeera ya gavumenti ebintu bye batukolera tebitambula bulungi bwe basuubiza akasente nga ebya parish model abantu bajumbira naye nga tebabeera mu kasente batambuza ne baregisteringa n'esente tezinnaba kujja ne bagamba zijja leero ne bagenda ne baddayo ne bagamba zijja ate next week ne baddayo kati bye twogere ku bya zone yammwe temulina office yabaaki anti office yaffe yafunamu obuzibu kuva chairman bwe yalwala n'afunamu bugonvugonvu office ne bagigalawo nga tewali muntu asobola kugenda mu office ye kubanga vice yali taliiwo ate nga there are some things which are separate nga tebikwatagana n'abantu abalala kuyingira. Sooka ombuulire kati ku kakiiko kammwe waliwo ani naani abalala bawalaga watusooke waliwo ani naani? Kati ku kakiiko kange waliwo treasurer yenze ne defense yaliwo ye Katumba abeera wali waggulu kati ne chairman bwali naye mulwadde abalala awo w'abakyala baani abalala w'abakyala yakyuka n'abeera ku kansala kati wabeerawo vice ali eside eri mu side eri ya zone 8 kati asula eri gyasula wano takyali mutuuze waawa n'ekitegeeza mutuuze ali mu area yaffe ya zone 8. Okay. Kati wasigala nga ebisigadde biri ku ggwe nze ngezaako okukola nga bwe nsobola kakati ng'okwagala zone yange n'abatuuze bange kakati nkulabye osula mu nnyumba waliri naye baŋŋambye nti baagala girenovate bampa ekipapula ne bagamba bampa complaint ogamba they want to renovate it ntuna wano bwe wati nga bagala kunovating ennyumba eyo gyembeerawo wali kati nga ne banyonnyola nga bagala kumenya side emu batuse mabega bafune olubaraza rw'ennyumba yaabwe nene nesitakigaana ne period gye bampa saagikkirizaamu bampa omwezi gumu ne weeks nga 2 nengaana kusayininga ekipapula so after like 2 weeks muwala wa chairman bamuyita Siteera babirye n'akomawo gye yali agenze kukola n'akomawo n'ambuuza ne mugamba nti sisobodde kusayininga ekipapula kubanga ebbanga lye mwampa na reason sigiraba mbasasula bulungi buli kimu kyona nkikola bulungi nkolera chairman ndi wano ku lwa chairman nangamba reason is twagala kunovating amayumba naye nga bw'oba otunuulidde kale katusooke tuddeyo ku mirimu gya zone emirimu gya chairman gyonna n'abalala gw'ogikola bw'omu ngikola ngezaako bwe banga ndemererwa nkubira Nabunya Harriet kansala najja n'anyambako bwe banga waliwo ng'ebya defense bikwatagana defense n'emukubira n'ebiseera bingi angamba nze ndi bize ku byange noonya kawugu k'abaana bange kati ekitegeeza byonna obikola bw'omu byonna mbikola mbikola n'abatuuze bakimanyi nze mbikola ku mutima gwange gumu nga nyagalidde kukolera zooni yange. Obuzibu bwa sitampu eno buli ki? Obuzibu bwa sitampu buli ku baana ba chairman bayita abazzukulu n'abazzukulu kusinga babeera wakaawo omuntu wajja ebiseera by'emabega omuntu wajja ne bamulaba nga ayagala bbaluwa nga siriiwo nga bamwesooka mangu tebamubuuza ovaawa
oyagala ki bwamanya it's an introduction letter because chairman yagiwandiika in written natacyasobola kuwandiika kati ng'olina okuteekako stamp ne signature naye ze bwe wanteekako stamp mu muntu maze okwetegereza details z'oyagala oba obadde oyagala for loan manyi heading yajo nga bwengiwandiika oyagala introduction sooka nenkutwikinga nenkugamba nti ova mu zone 10 nongamba nedda va mu zone 8 nenkubuuza kitundu ki nondagirira woobeera kati awo nenkwata empapula mbeera nzirina nenstamping nabwe banteekako signature teekako forwarded neteekako signature kange naye kati omulenzi omwe ali mu nyumba ya chairman amuyita ng'omuzukulu ye buli gwalaba yenna astampinga ate naforginga signature ya chairman kati bwe bituuka eyo n'abantu bebankubira esimu negamba secretary bino bintu byowandiika kituufu oba nemugamba nsinze nabiwandiise kubanga the complaint was last month nga tuli mu immunization camp bawandikira omusajja ebbaluwa nga ayagala ya gundi eri heading to finance trust bank ayagala loan nibamuwa introduction letter kati bwe yankuba nemugamba nze mbadde mu immunization camp since the week sinakukwata ku mpapula ezo nebankubira nebogera n'omuwala wa chairman abeera nga yali keyateeka naye kati yafuka ng'omwana wawaka nebamukubira namuddamu bubi yamuddamu bubi sijja nagamba mukyala wuuno secretary wuuno nampe esimu nengikwata nemwenyonyerako kati nembuuza omuwala nebabuuza omulenzi yagiwandika omulenzi nagamba nze nagiwandiika gwani wano weefuula kitalo nnyo ng'okola nga neza tawange yabinyigeza nemugaa yabikuyigiriza oli ku kakiiko oba nedda nagamba tebikukwatako twefuula oli kitalo nnyo kati netwendinga nga tuyombye naye nengamba putting myself respect nendivaako kati mukyala Mbabazi nina abakulembeze aba zooni eziriranyeewo njagala twogereko nabo nga naawe woli wano nsaba mukyala Jalia mujje wano twogeremuuko nammwe kubanga ensonga eno kati ono mukulembeze naye ate neyiba sokuba obuzikuba okulaba abandaba ku Bukedde TV neyanziza era tubasiima obukulembeze bwe muleeta obugabirizi bwe muleeta wansi eno tubeebaza nnyo mwebala okujjanga okutunoonya ku byalo byaffe kakati ekiriwo ku zone 8 obukulembeze bwawo chairman mugonvugonvu ono yali muwandiisi naye kati asula ku mayumba ga chairman ate era yaliwo yakola emirimu gyonna kati ekizzeewo eringa ndooliito ya sitampu nti abaana baagala ono aveewo bo basigaze omwaganya gwa sitampu kuba owulidde nekyayogedde nti bo bateeka buteesi ku buli bbaluwa ezze omuntu gy'ayagala tebasooka kulondoola ono alina ebisaanyizo ebbaluwa gy'ayagala eragawa kino mwenga abakulembeze mukitunuulira mutya mpozi mponinga okuwoninga ne sekuwoninga abaana ba chairman waffe bwe kiba nga kituufu nga bakikola kuba ne mu zooni 6 abandaba mukimanyi vice waffe yatuukako mu mbeera eyo nga takyasobola kusayininga naye nga abaana batwala obuvunaanyizibwa ne bayita kufa abamu abakomiti ne tusayininga ku documents ezo oluusi bwe tulaba nga zitulemeredde tulina mukama waffe atwala ku ttu mwami Muteesaasira Lubowa ne mwami Baale twasobolanga okubakubira ne bajja ne batugayidinga bano tebalina ofiisi ntongole ekyokubiri olaba abaana be bayingiddemu mu zooni eno kubanga bagaba empapula oluusi tebeetegereza kubiriza abaana okuva ku stamp ejja baleetera obuzibu era kati eyanziza mbigere mbadde musaba zone 8 agitunuulire nga nsonga nnyo kuba kati obuyinza buzzeewo kubeera nga kakiiko kasigaddeko omuntu omu yandibadde owokubiri kansala takyasobola kuddukanya byonna mbadde nsaba chairman Baale ensonga eno agitwale nga nkulu at least omuntu agende nga wa chairman Baale amugambe kuba Baale muzaale wa muno ebya zone yabimanyi asobola okukola nga owa wano bwe tuba tutunuulidde embeera eno okubanga ekitundu tekirina ofiisi yeetengeredde embeera eno era nakyogerako ne ku lunaku oluwedde nti tusaana ezo seezimu abantu abatajjula babajjuze muffe tugaa nti tewali ezironda ezikola okujjuza ebifo tekujja kutwala ssente n'abatuuze bennyini basobola okyekolera njagala kubanga nkwebaza bw'atambula naffe mu programu ekyenkya mwami Baale tumufunye yewoomuluka guno ogw'emutungo mutungo 2 oba mutungo Paris ensonga oziwulidde nzeetera kaya Ivan Senyonja ali ku kamera Mase atuyambako mu byuma Mugisha wa transport katudde ate mu studio
Ekyenkya kikutuusiddwako. Wanula app ya Airtel TV. Onyumirwe The Voice Africa ku buli Sunday. Airtel, a reason to imagine. Mom, my bag is missing.